You left nga you were dating your husband already? No. Nze nagenda sina boyfriend namukyawawo nga nninye ennyonyi. Omusajja akuleka ogenda okole aba tasobola kusupport. I think aba takusobola. Kuba era tojja agenda tuyaza asigale nga akyakwagala temuyina mwana. Nze yange saagigaba. Esente ye? Ennaku zino abasajja abavubuka bayaaye abeera okwo ng'alina bakadama nga 6 nga bonna bamuweereza ssente ye ng'atudde mu nnyumba yeebase. Bamusasulira rent, bamugulira lunch, bamwambaza. Omwami omutuufu tasaba ssente. Bayaayi ajja kugamba akwagala naye alina nga 8. Oli nnyongeza. Nga nno z'omuwazi awooli ze basindikira bano abali e Uganda ze bawate bu girlfriend waabwe nga bambala obuteeteeyi. Yes, abanyirira gw'oli eri mukazi wattu yakaviiri omala mwaka mulamba tokakoze bubeera tetukola nviiri. Enviiri zibeerawo ze zange zamala oba 2 years. Ozinaaba mujjukira amazzi gabe gali salty. Ne oba olina enviiri ennungi ng'ezo ezizo kozi nange ezange zaali ng'ezo ne zitandika okutuka. Omwami omutuufu anaakwagala ye alina okukuwa siggwe alina omuwa. Your life is so hard especially ku muntu avudde ku kyeyo. First of all banno baba baakuleka. Naye mbu bagenda balundira mbuzi bagenda kukola ki kugamba omwana n'avaayo nga talina bangi bakomawo nga talina kyayina. Tukwaniriza nnyo watulaba ku Media 24/7 webale kubanga otwegattako webale kubanga otuninga in ku media channels zaffe zonna social media channels zaffe zonna Instagram, TikTok, Facebook ne wano ku YouTube webale kubanga otwala akaseera ne weegulira data ate n'obeera ng'otulaba webale nnyo webalire ddala okwanjula programu y'olugendo olunaku olwaleero nze Anyango Hilda Mbabaali nga tukyazizza omukyala ow'enjawulo akola ebintu eby'enjawulo ye nga ye ayina essomero ate nga ayina n'engeri gy'ayambamu abakyala mu Next Women Champion ayina group organization eyamba abakyala okukulaakulana naye bino byonna yabijjawa yali kadaama yakolera ebweru for some good time n'afuna byafuna naye ssente teyaziya buli ate ne be yaleka emabega tebaamuyisa bubi baazikwata bulungi era kwe kubanga ayina essomero tukwaniriza nnyo tikibeti nange nsanyusa okulaba mukwano buuza oyo atulaba era omweyanjulire banaye abatulaba ku YouTube abatulaba ku TikTok 24 Media 24 mubala following mbalikinge musiibye muti eyo katubye nti muli bulungi amanya agange nze Kirenga Betty CEO Next Woman Champion Director Marina B Nursery and Primary School Wakiso Kavumba. Tandikirawo wennyini ku Marina. Marina wagifuna otya kuba wali bweru. Wali bweru nga oweereza ssente wakola otya okuba ng'ogifuna? Marina sijagamba nti Marina najijjamu sijagamba nti Marina najijja ku kyeyo nedda awumba nimbye. But Marina my husband abadde so supportive. Omukazi oba n'ebirooto ate n'ofuna omusajja omulungi afaayo akusupportinga. So nze nalina ekirooto naye nga sirina bulungi ssente zisobola kituukiriza omwami wange nannyambako otuukiriza ekyo ekirooto. Yes. Kati tudde emabega tunyumye ku kiseera kye wali ebweru. Wagenda ddi? Nagenda ani yakubalira ddiiru eyo we wagendayo ogwasooka kubanga twawulira wagendayo emirundi egisukka mugumu. Okay. Mulundi ogwasooka 2015 we namalira obusomesa ndi musomesa mutendeke naye ndi musomesa wa secondary. So we namala obusomesa nensomesaayo nga terms 2 kati waliwo sister wange secondary school. Yeah. Kati 2015 bino ebintu by'okugenda ebweru bwe babitandikawo ndoza contract Uganda we are signing a contract in Saudi Arabia. So mu period eyo sister wange yali agenda kati mugenda ina agent gwe yanconnectingako n'afuuka mukwano gwange.
mufuka mukwano gwange nze nange netandika okuba nga ndeeta abaana nga bakola ki nga bagenda okusomesa nenkuvaamu nange nenfuuka ng'olaba kino kifuna okusinga yes kubanga kyali kifunira ddala so ofuna omwana naako emitwalo 5 naye ng'omutwalayo tebakugjaako wadde nga kisinga omusaala gw'ofuna ng'omusomesa yes because abaana byali bya bwerere nga tebateekamu wadde 10 kati oli yatwalanga abaana wamutwaliranga mwana ginatano gyo ng'ogiteeka ku nsawo wabanga azikuwadde so bizinesi yali ekola kiralu naye time yatuuka neŋŋamba nga bitandise okukyankalanamu abaana bagamba babatta biki neŋŋamba wano e Uganda sina kyenkolawo olwo ng'omaze okuba nga okola nabo oyo agent okola naye for some time for some time but time came neŋŋamba no I should also go nkole ffe time mwe twagendera ebweru nga batiisa bagamba babajjamu ebiwowoolo babatta but nze nali strong nali determined bazadde ng'obanyonyodde otya kwogenda okuleka obusomesa nga basasula fiizi zaabwe ogenda ebweru abazadde nno tebakyagala cause nakikolanga nze nabagamba ku last moment nga buli kimu kizze mami wange naŋŋaana dadi wange naŋŋamba tabiriimu obirimu wekka n'ekibeeramu nzekka ate to make matters worse tutuuka batugaana okugenda ku airport mutuukawo bwe twali tugenda jjukirawo bagaddewo tebakyakkiriza abaana fuluma kati ng'okuyitawo erina okuba nga nguzi y'amaanyi nnyo kati tutuuka ku airport batuzaayo era bwe batuzaayo muzadde wange nembakuya ne banga batuganye so ono yali atutwala natulira hotel ye bayita netubeera muzeeyi wange nangamba nkwagala waka mutuuka ku airport babagaana batya nsonga ki babagamba bali tebakyakkiriza abaana fuluma wabweru nga bonna abafuluma bakikola illegal eyatandika yabatwala ku olwo agent yali takimanyi nti babagaana yali akimanyi naye nga eby'Uganda obimanyi kubeera twamala ne tuyitawo okuba essimu eka obagamba nga baŋŋamba dde ewaka ng'okola oti neŋŋaana ogenda mu hoteri kuba Uganda yali entamye ng'olredi nina ebirooto binene kati nga ndaba wano bituukiriza kigenda bakizibu nezino esente nga z'ofuna nazo tezijja kukola kale nazifunanga naye ezo sente ozimanyi era osobola ozifuna bati kyali kyakaseera nga tulaba akalimu kagenda tuuka kakole ki kagwewo naye wali ng'omanya buli mwezi ojja kukola contract myaka 2 kati ng'oyingira hotel nga mubeeramu nga tubeerayo wiiki esooka ey'okubiri Christmas twagiriira eyo a whole 2 weeks nga muli omwo yes bazadde bange naye bali batwabirira bulungi ebyo ebiseera Abarabu nga okutwala omukozi ba maids ba house manager bakadaama nga bateekamu sente nnyingi nnyo like nga nyingi kati ng'oli ono atutwala abatutwala nga jjukira tewali companies ebyo ebiseera ng'oli akutwala butwaze kati ng'oli akutwala alina okuteekamu sente kuba bagenda funamu amagoba kati mubeerawo weeks 2 Christmas mugiriridde naye nga buli kimu bakituwa tuli mu hotel nga nnungi tulya bulungi nga tetulina buzibu naye nga abazadde bange beeraliikirira kubanga nze first born waabwe nga balaba decision gy'okoze balaba ngenda fiirayo balaba abaana bakaaba ebiseera ebyo ku social media bateekangako ebintu ebikanga byokka ebiseera Facebook ye yaliko naye ng'ebifaananyi bye baweereza bitiisa kati ng'omuzadde yenna yenna era aba alina okutya omwana we naye nze nali ngumye kati 2 weeks wezaggwako mukama n'atuyamba ndoza n'asasulayo ssente ne tuyitawo ne tugenda era mwayitawo wennyini ku airport temwagenda nti ffe tetwayita Kenya tetulina we twayita naye nzijukira ffe twali twakatuuka ne baggalirawo ddala ng'abaana bayitira Kenya nga tewakyaliyita Ntebe naye ffe twayitawo kuba twali like 14 ate training gye bagamba gye musooka okukola then tewali training bino ebya training byakajjawo bino ebintu bikyuse kati naye ebya training tebyaliwo ng'ogenda nga bw'oli okumanya nga byali bizibu nga ne passport yo bakuteerako maid jjukira ebiseera ng'oteekamu business teacher then kati fe bateerangako maid tewateekamu profession yo as a teacher nedda banteeramu maid jjukira eyo passport era we nadde Uganda nengikyusizaawo after my contract nga ndaba maid natosobola tambula nayo n'owulira ekyayamba ne babikyusa ne bateekawo zino empya eza East Africa kati otuuka mulinnya ennyonyi
twatuuka Addis Ababa ne tumala twatuuka kiro ffena nga tutya naye nga tulina okugenda okukola. Bwe tutuuka balina offisi mwe baatuteeka. Osangayo baddugavu oba bo bennyini? Baali bangi abantu abamawanga from different countries, aba Filipino, abaki nga bazze kukola. Ya bonna babazze babateeka mu kyumba kyekimu. Kati gwe bosi we yagula wabazze nga bakujja bakukima. Kati oli wajja nga yewuwo ng'akutwala. Kati owwo yatuuka. Basooka ne bakima abalala bonna neraba nga nze nsigaddewo. Bali ne bagenda nga buli omu ajja ne bamusoma erinnya n'agenda. Nga bwe twajja ne bagenda. Abamu ennyonyi abamu baali balina ewalala gye bagenda ennyonyi bo beeyongerayo ewalala. Kati bano be twajja nabo. Naye nga buli omu asabirira naye buli omu ng'agamba munne Mukama atuyambe. Tufune abalungi. Ekyayamba ebyo ebiseera Facebook yaliko nti munno osobola omunoonyezaako ku Facebook. Ne tugenda bamu amasimu ne bagabajjako. Kati ng'ofuna linnya lya munno. Erinnya lya munno. Nga ne bino ebya wifi tetubimanyi nti wotuuka ku airport ebeerako. Ebiseera internet yali tennaba nnyo y'amaanyi. Anti n'okuba first time. Nga tetulina kye tumanyi nga buli kimu kipya. Kati olwo otuuse ebweru boosi we atuuse. Antutte bannange nasaba. Natunula omusajja byangamba sibitegeera tamanyi Luzungu simanyi byayogera. Ne ngamba leero luno. Ne ngamba bagenda kunzita. Wali tomanyimu yadde Luwarabu yadde. Kati mwogera mutya? Bannange nga nze naye tetwakwatagana naye abaana be baali bo basomera UK. Nga boogera Oluzungu. We natuukayo ne communicatinganga n'abaana be. Awo life n'esooka ebeera ne binyambira. Life yali etyawo mu maka ago ge wasookera? Tebaali babi. Nze abantu Abarabu sina kye mboogerako babi naye ku nze saabafunako ababi. Wabeerawo awo bbanga lyenkana ki? Like 1 week ne banzigyawo ne bantwala oyo bosi wange nantwala ewa maama we nga caretaker. Bosi we yennyini n'akugyawo ewaka? Cause nali sigenda kukola we nali ngenda kulabirira maama we. Maama we yali oba 100 years. Wabulira otya nga bakujja wano ng'abaana boogera Luzungu ate bakuzza wala? Anyway, kyannumamu kuba nali mbamanyidde and bali so friendly nga banjagala. Kati weeraliikirira nti oyinza okuggwamu? Neeraliikirira but engeri gye bannyinnyonnyolamu ogenda labirira jjajja waffe ate nga nze nange mugenda nali njagala labirira mukadde cause nawuliranga bagamba ono omukyala gwe twakolanga naye nti abakadde babaako ssente. Ono agent gwe wali okola naye mu Uganda? Yes. Babeerako ssente. Tebaba na buzibu emirimu tegiba mingi ate nga kyali kituufu. Naawe ng'osabirira ofune omukadde. Era we bangamba anyway bano baana nali mbamanyidde but oli omukadde we bangamba omukadde nendaba nga kye nali njagala kyekyo kyenfunye. N'ogenda ew'omukadde? Ngenda ew'omukadde naye otuuka omukadde byali bitya? Teyanjagala at first because of my skin color. Yali racist nga tayagala baddugavu? Yali tayagala baddugavu nga mpita mu Sudan. Yali nga takozesangako omuddugavu nze muddugavu eyasooka. Omulala eyaliwo yali si muddugavu? Nga bakozesa ba Morocco, ba Indonesia, ba Filipino nze nasooka omuddugavu. Struggle yali etya ey'okumanyiira? Wabeerayo bbanga ki awo ew'omukadde? Ew'omukadde namala kyesitalyerabira omwezi ogwasooka ogwo sirigwerabira. Namufumbiranga emmere n'agiyiwa mu dustbin? N'agikasukira. N'agikukasukira ggwe? N'agiyiwa. Nga jjajja tata nga kale yavaako manyi abakadde we bakaddiwe ennyo obwongo obusiimuuka. Naye ne ngenda nga mutegeera mpola ne ŋŋuma. Omwezi ogwo gwonna? Paka we twafuuka ate ab'emikwano abasatu. Tutandika okufuuka ab'emikwano abaddala kuba nasangamu batabani be. Kati ate ne bamala ne bashiftinga ne bagenda ne tusigala waaba babiri mu buli ngeri ng'alina oba ayagala oba tayagala ng'alina okunjagala. Ne tutandika nga muzinira nga neefuuka nga engeri gye nalinamu obusomesa ebyo bye baagala nga nkakubira mu ngalo ne tuyimba. Kati awo nammanyira ne tufuuka ab'emikwano. N'obeera naye ku mwaka mulamba? Naba naye 3 years. How was the pay okusasula? Abantu abo mu bulamu kyesitalyerabira nagendanga contract
ebyo ebiseera lwali lunaana naye we natuukayo by the way abantu bandyegyeemu okutya si kwewana nze natuukayo ne mbagamba ezo ssente ze mumpa ntono ndi musomesa eri gye nvudde okumala nali njagala baproving nga nagenda ne documents zange like photocopies. Because already bali bangambye nze engeri gye nali nkirimu nali mmanyi engeri gy'osobola okukolamu okulaba ng'Omwarabu omugyamu ssente. Kati ng'olina documents zo yes ne mbagamba nze eri mbadde ssente ze nfuna nga singa ne kuzino naye nga mbalimba ng'olina papers zo ne mbagamba ate seebaka mama ate kirungi nti family baali baasoma abamu baasomera mu America abamu UK abasoma oluzungu kati ne mbanyonyi ate nga mpandiika nga mbawandiikira ku WhatsApp kati era salary yange yasooka bakukkiriza like they accepted you to have a phone at first eri ewamutabani nga nakagenda ewa maama wa jjajja naye simu yange we yafa ne mala wanya nga sirina simu ne basooka baginyima naye with the salary bansookesa ku 1000 riyals ezo zemmeka ezamwe kisinziira rate weebeera kandibadde nkakakadde naye ziyinza otuuka nga 96 ezityo basalako yakisinza n'eddola weebeera eri kati n'obagamba nti ezo ntono ne mbagamba ezo ntono ne bakwongera ne banyongera ne bakwongeramu nga mmeka anti nali ninafuna 800 ne banzija ku 800 renda nenfuna 1000. That was really good. Yeah. Naye kati ene wakanga ssente oziweerezaayo. No, by the way bazadde wakola otya? Bazadde bange engeri gye kituufu kiri nti nze naterekanga ssente nezisooka ziwera emyezi nga mingi ne mbagamba ozisindika lwakuba nti abange baali balungi sikyadvisinga abantu kubanga abantu ababosi abamu si balungi but abange baali balungi ate kyatwali tetubeera mu sitezi ezimu nga bali walala tuli walala kati nga neno siina mwana jjukira nze nagenda siina mwana kati nga siina nsonga lwaki mba nsindika ssente every month nga babosi obagamba bazitereke bazitereke for how long? Kyasinziranga kubanga we nabanga nina kyenjagala nga wensindika ssente but nze saasindikako omwezi gumu 2-3 nga ninda kati nga wemba nsindise ennyingi awo weŋŋamba mukadde nti kankuweeyo bwekiti naye ngeno tebakubanja nti weerezaayo kusukaali bambi nedda tebakikola kuba nzijukira 2017 nasindika ssente zaali nnyingi. That's when I bought my first plot 2017 ne bakolera ekituufu bewaleka eno oba wakomawo n'osooka okula mama bazadde bange bali understanding ate bali banjagaliza ne bakola kye bali balina okukola n'ogula and you bought a plot of land? Yeah. Yeyo gye wazimbako essomero? No. Eryo ddala? Kati omwaka ogwo guggwako? Mwaka guggwako. Obagamba otya okuvaayo? Contract yali eweddeko? No, nze nakola 3 years. Contract yaggwako n'ennyongeramu. Contract yaggwako n'ennyongeramu. Nga bazadde tebagamba okomewo okwo? Kateemi yatuuka omwaka gumu gwokka gwe gwali omuzibu nti ngwe banfunanga nga bakubira ku kilandline nga bampa kicall box kwe bankubira. But omwaka ogwaddako nga 24/7 mbeera online nga siina byenkola. Nga nze kennyini mbalamu okwokola ate ng'olabirira mukadde anti ngamba nga siiri nga bano abaana manyi kitegeeza zuukuka ku makya fumbira abantu 5 simuula ennyumba ennyumba yali nnene naye nga nkadde kati nga just tukozesa kitchen living room omukadde mwabeera living room mwennyini mwe bamuteera ekitanda nga mwabeera nange nga mwensula then ku makya nga nzijawo mattress kuba abagenyi we bajjanga we bakola ki kati nga tetulina nnyo bisenge binene nti ngenda simuula ngenda kulongoosa ngenda kukola ki nga nze kimu kumufumbira kumwoleza okunaaba yali tayagala kunaaba ng'ayinza n'omala emyezi 5-6 nga balewala be bajja bamunaaza ng'ekyo tokiriiko nti oba weyeekyafuwaza biki? Kirungi teyeekoleranga pupu no ng'omukwata mpolampola ng'alina akatebe akagundi we najjira ng'osomukwata n'omutwala mu toilet but time came nga takyasobola nga just omukwatako katini n'omuteeka ku ki
yafa yali mukadde naye ng'ayogera n'omuteeka akagaali ke yalinga atulako then after you take kati eno plot of land gye wafuna wagifuna mu contract ziri emyaka 3 I think 2 years because it was a big plot. It was 50 by 100. Ate we yalinga walungi. Ani yakuwa amagezi ag'okugula plot by that time? Nze nagenda nina ebirooto. I was focused. I had a mission. Yeah. Nali determined nga nina vision ne mission. Kati omwaka guggwako ogwa extra gwe wayongeramu. What happens after that year? After that year, nali planize nga nkomyewo nga ngambe mami wange tukole excuse me engeri ye gyalimu ebyo bya catering biki nga mugambe tukole ne tutandika restaurant awo ku Pioneer awo mu town awo Pioneer Mall yeah wano Cooper Complex wamanga awo twali tugitadde nga y'amaanyi twali taddemu ssente nga tutaddemu nno yatandika ng'okyali eri nga nkyali eri kuba yatandika nkyali eri yalina ezize nange nennyongerako kati nga manyi we naakomawo awo setodaawo unfortunately obimanye tebyagenda bulungi. It's a long story you know mu tawuni omuto omunafu kizibu obaayo so tebyagenda bulungi yasooka neekola neekolera nno ddala but time came nga bafumba emmere tejja nga bwe bagitaddeko we bagijjako rent yali wa 2M nga nyingi ate nga bakasitoma we bali nemanyi okujjula emmere nga tejja ebintu ne bicyankalana byalimu kojjoojo kati ne tustrugglinga restaurant wetu neekola ki ne tugamba rent mungi ne tugiteeka ekatwe essiro era ne bigaana abantu buli bwe balaba omuntu ng'alinako level gy'atuuseeko tebiba byangu baba ne plan yaabwe kubanga we have to keep in prayer tulina okusaba so n'okomawo nenkomawo life yali so hard nga nkomyewo cause bye nali planinze byonna tebyagenda nga we nabiplaninga byali bingi like waliwo ne byesitasa kwogera byali bingi you know okomyewo manyi going to settle biki ne bitaworkinga out nze I remember when nakomawo it's one of the worst days of my life. Yeah, because I went into depression. Bingi because nali planize bingi omanyi oba ku kyeyo gamba kasita mmala ngenda kudda ewaka nze siridda ku kyeyo I'm going to settle jukira yakatawo nali mwegi emyaka nga ngamba I'm going to settle nzaala abaana ne family because that's what I wanted. You left nga you were dating your husband already? No. Nze nagenda sirina boyfriend namukyawawo nga nninnya ennyonyi kati omuntu atasobola omukyayirawo ng'olinnye because omusajja akuleka ogenda okole aba tasobola kusupport. I think aba takusobola yandibadde akugaana wakiri wakiri akuwa capital tandika yes ngenda nze kaŋŋende gwe sigala but omuntu atasobola kikola aba takusobola because nalina ebirooto tobisobola which means tonsobola kuba era tojja agenda 2 years asigale nga akyakwagala temuyina mwana ate nze ekyo kye nali saagala nze yange saagigaba esente ye okujjako abazadde ate nabo saabawanga nnyo cause nabawa but si nnyo kuba nali nina byenjagala. Kati ogudde mu depression, how did you heal from the depression? It is actually it took time. It took time, years. Walabaddeko mu kwegamba nga ekintu nekitekinga mwaka ogusooka kandabe I came back it was 2019. No, 17 nga gwaka October. Nemberawo 19. Ate nenzirayo 19 October. So kitegeeza nali mpezezza omwaka. So you came back n'obeerawo omwaka mulamba? Yeah. Ki ekyakutuusa ku making a decision nti omanyi kati kanzireyo ebweru? Eyo decision kubanga wova okutugamba nti kyali bwe kiti nti nakomawo bwe nalaba nga ebintu cause nakomawo ne ssente
Wele restaurant yali kumona nina sente ze nakumawo nazo nze kyanyamanga nti engeri gye nalinda birajja ayina abazzukulu nabo bazaala kozi yali mukulu ayina abaana be buli muntu yajjanga omulaba nga mpayo kasente so nafunanga tipu eyaweranga nentereka sente kozi era we nakumawo I had money nengula plot ey'okubiri nga ne kati awo nesigala nga siina wadde 10 business naye eganye ne tugisengula ne tugitwala ekatwe still neegaana ne tubikwata ne tubizza ewaka ewa mukadde Nansana kati nembeera awo nobivaako ebya restaurant nogambye ya ne tubivaako ne tuyiyayiyawo ne bigaana ngamba waayo ebipapula byange biriwa waliwo omukwano gwange alina essomero eyo emukono Kisoga ne mukubira ne mugamba omanyi kanzije nkuyambeko ne oba tonsasula I wanted to get something ekyali kisobola okunkipinga nga ndi busy so that ove mu your life is so hard especially ku muntu avudde ku kyeyo first of all bantu baba bakuleka ew'okutandikira oba tomanyiiwo sente kasita zikuggwawo nasa nti omuntu kiba kizibu nnyo omuntu ova ebweru ng'oggyeko kati nti Mukama yatuyamba n'atuwa zino social media platform biki okolerawo kasita ofuna numbers you can come back n'okola business n'obeera ng'ogikola online n'ofuna ba customers from there naye omwana avudde ku kyeyo ng'alina ssente ojja wano n'okola business n'egwa because tomanyi economy eri ekya kiriwo ekitambula yakuba toliiwo okukwatagana obulamu obutereeza n'ogamba kantereere kiba kizibu naye nti abasinga obungi baddamu ne bagenda kababeere basajja kababeere bakazi so n'ogenda emukono nengenda emukono Kisoga eyo nembeera baasa ssomero teryali lyakabi nnyo embeera teyali nnungi but nengamba kambeereyo okusinga okwebaka ewaka so nembeerayo mpolampola bwentyo in that process I got someone he was in South Africa I came back here netukola emikolo awo netugira but tekyaworkinga out ndoza si Katonda ye muntu gwe yali yantegekera so in that process nengamba kanzire Uganda nembeerawo nengamba I have my passport you had moved to South Africa yeah nina emikono nina everything kanzireyo e Uganda kubanga byali si byangu you know living in a foreign country omuntu ng'oli naye nga amayisa mabi nnyo nga Munnayuganda oba weeyo Munnayuganda so nenkomawo nengamba passport yange oli already nkuyina nenziramu nentambula but ekyasinga okunnuma mu byonna training byakyuka si bye bife bye twagendanga lwe nagenda nze serebu kati byali biralamuko kintu nagenda ku office already nze ekyanyama nalina connection era abo abantu benakubira ngamba omanyi njagala kuddayo kyali wange nangamba wano watuuka n'oterera nonneerabira kati okomyewo ne mugamba nse life eganye bizibu nagenda sina $5 tebakusaba ssente bebisaba bali basaba ssente naye oyo mukwano gwange yanjiirawo omubiri nti buli kimu siyisaba wadde 10 nagenda mu kampani lyawo nti ndabagiyita Empowerage kati eri Nigeria okweyisa obulungi by the way kirungi cause bwe natuuka eyo nali sirina ssente ne mugana sirina $5 kebe uniform omanyi twagendera mu uniform fewola nga neekwekanga saagala nkuba na kifaananyi ngamaze omuntu abadde nga buli omu amanyi ndi bulungi nzireyo mu kifaananyi omanyi luli ebyo ebiseera newe nali Saudi nga sikyogera nti gyendi okusinziira embeera ze baali bamanyiddemu nali sireya nali wakabi kati nga ogamba omuntu nti ndi mu kyeyumba era nga bakwano bange bona bino ebyokugamba nti nali bweru nali Saudi in fact nabyogera mmaze ofuna ekyo kye nali njagala bayo my friends bali bamanyi ndi Take abamu bali bamanyi naye nga si Saudi ate saali Kadaama nga tebakimanyi nga tolina bifaananyi biweekubya nze ng'okupostinga ekifaananyi nasooka kwekolako bulungi newoge nga tulina woolagira noononya background entuufu nga situlina woolagira nti ndi Kadaama kati oyise mu training noddayo
naye nakaaba ebyo ebiseera nali heartbroken bane nakaaba naye mukama yanyamba nti nze buli bwendaga nkonectinga nnyo n'abantu era nawo nze nali leader kati tumala era tugenda after the training contract yange jangisayininga naye banaye kye nasinga okutya contracting eriko abantu 7 ba family members 7 nga nze n'amalako n'emirimu nga sigisobola nga ndozo ojjukira n'oli omukadde gwe wali wafuna ate banneegayirira banneegaya ne bangamba actually even up to today we are still in touch naye okimanyi banneegayirira ne baŋŋamba bagenda kumpa 500 niŋŋaana nga njagala kudda waka naye nejjusa nentuka ne mbagamba oba nzira ewaabwe bati nga process nzibumu tebikyala already balina omupipa omu Indonesia basayinize contract kubeera we nabaayo nejjajja embeera nekyankalana era wayitawo just 1 year n'afa kati contract eriko abantu 7 nkubamu akafaananyi ngenda kwoza engoye engolole nsiimuule nkole banna akasiimula wano nga balinyeewo banna akakyusa eno nga nabo bakyusa eno awo okweraliikira ne kutandika time neetuuka netugenda n'otuukayo ewaka n'otandika okukola emirimu nentuukayo era bajja ku office ne bankima nentuukayo ennyumba nga luli twali wansi kati eno ground floor then waggulu kuliko 2 floors 2 naye ngenda abaana bali babiri ng'oli bwomu ngenda abaana bali babiri ne taata waabwe ne maama waabwe nga family y'abantu 4 ninga mukama weebale tonvangamu ate 7 be bawandiika simanyi lwaki babawandiika oba yateekako ne bali abaana koze omusajja yali yadivosinga ng'ono omukyala mupya ko omukyala ye yalina abaana 2 ng'otandika kukola mirimu nga ntandika kukola nga ennyumba wagisobola otya eyatufula nakubanga endobo nakubanga endobo ng'okola otya ng'olumu nsiimulamu ne siimulawo bambi ekyanyamba bosi wange teyali muntu mubi omukyala oli yali mulungi paka naye akyali mukwano gwange yanjagala yali mulungi si be bana balaba bagambako nti oli professionally a teacher yes era bo ne bampa amwana baabwe nentandika ng'okuba nga mbakokinga like nga mbeera nabo abaana baabwe evening nga mbeera nabo nga nakakasente oyoola yanyongezaako bongeza kubeera bano nabagamba nze nina experience lwaki ngenda funa nusurenda nga bagamba zeezo naye naye we natuukayo ne mbanyonyola ne mbagamba nina experience ya myaka 3 ne gye nali saafuna ku ezo ssente ne mbagamba sisobola kukolera nusurenda kati nangamba ojaba oyambako abaana bange homework biki nengamba etoke nanyongezaamu wabeerawo emyaka emeka 2 years ate 2 years nakola nanyo because already nali nfunye my husband ngali so supportive wamufunia online nga munyumya by the time when I travelinga era twali ffenna nga tucommunicatinga nga twogera naye nga we were just friends kati ku luno we waddayo kiki wakola ennyo like okuweereza ssente kuba ploti wali oziyina ku luno by the way 2 years sina kye nakolamu sente naziwola anti oli nali determined kubanga nali bwomu kati kuno ogwokubiri suffer because my husband because ye mwami wange yampanga sente ate nga nfunira mu $1 ate nga kwegamba ngamba my husband works with United kale nga mwami wange alina omulimu omulungi nga supporting abazadde bange nga nze kenyini every month nga sente zaweereza zisinga ne zenfuna era just nti yali covid nali nina komawo nga ne contract tennaggwako nga kati nga sente olina mpitirivu nga ngaba nempola netandika owola sina kye nakola mu gomwaka 2 sina nti nagula kapoloti kaakano nedda nawola nagaba nali extravagant because nali manyi nti nina omuntu ali unsupportinga omanyi oli eri okola omanyi oli eri okola baali kuzimbira ofunye omuntu agulidde ali mu kuzimbira akusupportinga buli kyomugamba akuwa ng'okimanyi nti ogenda komawo e Uganda olina nina wengenda otandikira naye olina agenda nga ndikaana kamba ate tewali unsupportinga
Kati egyo emyaka wejjaggwako ebiri n'okomawo. Wejjaggwako bwe bati. N'enkomawo cause nali nina kukomawo COVID ye yannemesa but nali nina kukomawo n'ekirala saayagala kwonoona linnya lyange kampani eyantwala. Nemalako 2 years nengimalako kuba nagenda October 9th era nakomawo October 9. Did you have a dream to begin a school? Yeah, actually when I graduating obusomesa dream yange yonna lyali ssomero nekyeyo ekyasooka ssomero ne wenagula plot eyo nga njagala teeka okuddayo ogwokubiri era wali oyagala ssomero. Yeah, I had that dream. Ne kati misa wenayogeranga naye nga ndaga agenda kunsupportinga because okuzimba si kintu kyangu. Nti Saudi ne wenandikoledde emyaka nga 15 sandikoze project ya ssomero. Nti yansanga I have nga nina dream nanyambako gifulfillinga because ye alina obusobozi. Ate naye yalaba nti nali determined nga nkyagala. Abasinga bwe bakomawo mu nsi z'Abawarabu okuva ebweru batunuulira ebintu bye bakoze nga tewali. Ne beebuuza abamu ne beebuuza n'okwebuuza abalaba story yo mu different platforms eyaffe n'endala ne beebuuza nti gwe watuuka otya okubanga wakomawo n'ofuna essomero. Ekintu ekyo we nakola my first interview okuba nti abantu tebamalaayo interviews olumu ate nekyala engeri TikTok abamu gye baba bagala zilikes abantu basalamu bupaati ne balekayo omulamu omukulu. Nze interview zonna zenzize nkola sigambangako nti nagenda e Saudi nenfuna ssente nenzimba ennyumba nenzimba n'essomero. Osobola okukola 10 years nga tokikoze mwena mumanyi okuzimba. Okuzimba si kyekintu ekyangu. Olaba just ozimba rooms 2 nezikutuulamu. This is a big project. Nti ne wenandikoze 10 years ne wenandibadde nfunya 2M oba 3M. Ebbanga lye nakola ne weziba 5. Nandibadde sisobola kukola ki kuzimba project eno. Eno project seyava Saudi. Nyinza okuba nti nze ninamu akatini kewateekamu akavaayo akatini nnyo nno percentage entono ennyo but nga sente sijagamba nti nazijja Saudi. Sente zena gye Saudi nazikolamu bintu birala. Nze ndi mulimi wa mmwanyi. Nalunda enkoko ndoza that project baagiraba. Ate era neyo project yali nnene nti era my husband yali nga supportinga. So ziri zakola ku farm. Yeah. Naye sente ze Saudi si ze zazimba essomero. Abasinga bagenda e Saudi oba mu Bawarabu beesiganya abantu ebweru generally si yokka Saudi oba US anywhere beesiganya abantu mu bwangu. Ki ekibaleetera okwesiga abantu nga bali eyo mu bwangu? Famire zaabwe ziba disappointinga. Kati laba nze nina essomero nkuma abaana babankuba kyeyo. Naye nina wano abaana bangi naye nga n'omuzadde we tamanyi waba munze mbapiikinga. Kozi nze oli angamba genda nkimira omwana wange ali wano ne wati nengena ne mukima. Nze mbafosinga ne mbagamba olina okumpa next of kin. Wakirifuna mukwano gwajja alaba ekifo kiri luddawa. Naye waliwo n'abatampa next of kin abaana ne babaleeta wano nga just friend we wa boda we. Gayamulagirira nti wano yes ne bajira ku ndagano ne bampa abaana. Lwakubanze making sure nti ompe namba y'omwana ya tata w'omwana oba jjajjaawe cause tomanya anything. Yeah, kati otandikirawa. So batuuka ne bakyawa ba family yaabwe because olw'ebintu byabwe bakoze. Balya sente zaabwe. Balowooza omuntu agendebwe sente azinoga ku muti. Balowooza abamu batuloga wogenda abala wogenda muyitako. So abantu abamu bewala ebintu ebyo. Bannayuganda tebaagala basinga. Buli wobaako ne step gy'otuukako mu bulamu. Ebizibu byeyongera balabe beeyongera. Kati abamu bewala ekyo. Kati n'agamba nasanga omuntu ali ku media ate abantu ba media balina akalimi. Tubalabye abo Basamantha bajja boogera kwegamba ng'oli alabira ddala omanyi bambi batuuka ne batwala nga role model baabwe. Kati nze nange next man champion. Eyo program ey'emmwanyi.
program nyingi zinakolanga nga ziba inspiring era ng'oli ajja kugamba wakikola otya nange njagala ngulire ettaka nange ndime emmwanyi ngulire ettaka nange ennyaanya bazisimba batya projekiti y'enkoko eno wateekamu ssente mmeka wenkuwa ssente osobola oginkolera egamba obeera omubya because alabye projekiti yange naye agadde mukolere ng'ekyo n'akwesiga nze waliwo abaana be nnakuterekerako ssente lwakuba nze nakuba ekyeyo sisobola lya ssente yamwe anyways tekiva kuba kyeyo guba mutima abamu tebalina kye bafiirwa advice ki gy'obawa abo abakolera ebweru nga baweereza kuba okwo okwesiga okwangu ng'akulabye okola project eya coffee n'agamba nti wakola otya nze nsobola okuweereza n'ongulira ettaka n'entandika nze kye mbagamba kyekino era nze keeping on nga mbagamba all the time bagulewo fixed accounts batereke sente zaabwe ku account bo bennyini nti funa omuntu ate kati wacha balina ne gundi nti asobola okusindika sente direct ku account ye wekiba si kyekyo tosaabulwayo muntu gwe weesiga gwesogamba nti eraako sente jjukira buli bakuteera sente ku account message ogifuna message ogifuna sente baziteeke ku account waliwo NSSF go fund bagitago bagiyita batyayo gundi gy'oteekayo nti every month bakuteeramu interest siri sure bagiyita let's go fund oba eyo gundi bafune at least babeere nga sente zaabwe baziteeka ewantu nti gwe okomewo e Uganda woba mama wo tomwesiga taata wo tomwesiga muganda wo tomwesiga bw'otesikidde mama wo yakeera ku makya n'akuzaala nti asobola okutya nti omuzadde we yakeera ku makya n'akuzaala aba asobola olya sente eyo then what about omuntu gw'otamanyi talina kyafiirwa ne wazirya era bayomba ne bakalakasa naye era tebazibaddiza anti kadduuka we yalya sente ani yamusiba essaawa nali mu sente z'abakadama yakola ki naye ffe abaaliwo ku intaneti ebiseera ebyo anti kadduuka twamulaba we yatandikira ng'atunda munaanansi nga n'embeera z'oziraba nga si ye muntu gw'oyinza otrustinga ne ssente naye buli omu n'amutrustinga we yazira ate ne batandika okukola ki kati oli akuzimbira ennyumba ssente eno ng'ekema tajja kuzimbira ky'oyagala take your time save your money vacation gisabe komawo look for a plot amaplot tegaggwayo ebirungi tebiggwayo kasita oba ng'olina ssente bano abaana babagulira nze waliwo yakomawo wano bino bye bagula mbu estate ne bagula naye nga gye baamuguliza ssemuto mazima ddala kikyagenda okukolerayo agenda otuukayo n'agamba ssente zange ate era bye babakola lwaki tokomawo noteeka ssente zo ku akawunti tezivunda awamu nno zikola n'amagoba tezivunda gye ziri bwe bagamba mu banks zibba ssente teri banka ebba ssente y'akadaama ekizibu kye bakola waaba agenda gulawo akawunti gundi n'agirekera ku office beesiga n'agirekera ba office n'abagamba eno epini yange ATM naye agimulekedde kati oli aggyayo ssente mpolampola oli agirekera boyfriend balina amagezi ge bakozesa ne baggyayo ssente kati bwe bazijja ate ne bagamba banka kale tetuganye banka olumu babba ssente naye nga kisinziira banka ki waliwo insurance companies ezikola nga ate zigenda nakwongeramu yes NSSF eyo gundi nnungi unit trust naye mbu bagenda balundira mbuzi bagenda kukola ki kwegamba omwana n'avaayo nga talina bangi bakomawo nga talina kyayina nga sente bazirya kati gwe kyobagamba va mu kwesiga abantu tebeesiga bantu sente funa akawunti yo akawunti yo teri agenda kuliira sente zo ate teri agenda zijjayo kasita oba nga tewawaayo ATM nga tewajjayo ATM nga tewajjayo ATM kubanga abantu batereka biliyoni ku akawunti nga balya abantu balina zi biliyoni balina ki nga batwala obukadde 10 obukadde 2 tebasobola akagamba akasembayo eri abo bonna abali mu kukolera ebweru
kyotayinza kwerabira kyotayinza kuva wano nga tobabuulidde. Let them be focused, babeere determined, and they must be with a vision. N'ekirala beewa ekitiibwa tebeeweebulira nnyo ku social media tebeemazaamu because there is life after social media. Ate social media etereka ojja kukola ekintu 2026 bakize mu 2030 nga wakyuka naye ensi tejja mmanya nti wakyuka era stiroba wakikola teyeerabira. Media etereka so beeyise bulungi basabe Katonda mu kye bateerabira mu byonna kwe kwekwasa Katonda. Amiina. N'ekirala beewala abavubuka ba online. Bano banoonya yeekoleddemu. Ennaku zino abavubuka bayaaye abeera okwo ng'alina bakadama nga 6 nga bonna bamuweereza ssente ye ng'atudde mu nnyumba yeebase. Bamusasulira rent, bamugulira lunch, bamwambaza. Omwami omutuufu tasaba ssente. Omwami omutuufu anaakwagala ye alina okukuwa siggwe alina omuwa. N'ekirala aba atunula nnyo mu birooto byo. Buli ky'omugamba aba akusapootinga. Yes, wali abatalina naye nga mulungi kale nga mutuufu naye nga talina nnyo. Naye era still omuntu akwagala takusaba nnyo ssente nga musajja. Alina kaale kamu nagamba ono ngenda musapootinga. Gwe osalawo nogakamuyambe. Naye basabuka bageze ennaku zino ye bategera nti ono waba agenze ku kyateeka okuba single mother. Naye fuula nti ayagala nnyo abaana bo. Manyi bayaayi asobola osooka okukubaza n'akwagalira omwana okuba mukyali yakusomera n'amukyalira bwe ziba fiizi asobola n'okukwatayo emitwalo 10 naye ng'akubazaako mmeka bukadde. Temugatta ssente joint account n'abasajja be mudeetinga. Bw'oba nga oli married it's fine nga oli wampeta. Bwe mba nga mututte mba nga mulina abaana it's fine. Naye you're just dating agambe tuzimbe ennyumba. Nze kyantuukako saateekako nnyingi but I remember nga nkomawo awo nkuganye going in depression. I was dating someone yali Dubai nga ndi Saudi. Tutegese buli kimu ennyumba ali mugizimba ngamba kati amataala tegagira nga nange muwaayo ke muwaddeyo. Tekamu amataala bwe gati. Yeah, nga mmanyi tugenda bafenna. Sijja gamba nti disappointing naye byajjawo mutuuka abazadde ffe kyatuukawo nti emiziro gyali nga like mama yeddira mpologoma nze neddira mpologoma twali tetusobola kitegeera already muba temukyasobola oli abatasaa kuddiza ssente ate era batasaa sigala mu bulamu bwo kuba balina ofuna girlfriend obulamu bwoba bulina omuvinga on naye tajja kukkiriza kutunda no buli mwakola ebibye genda okolekola bibyo n'oli akola ebibye. Mukama abayamba ne mbeera mwembi that's when we mukola projects ezikola ki ezaawamu. Naye sigamba nti you're just dating temuyina mwana byawukana bajjaku nga gwenga bbaawo yali tannakuzaala munakolera all that byawukana ye buli omuntu alina omukisa gwe naye teturiskinga nnyo. Omwana omusajja wabikola is fine but omwana ow'obuwala nno no sharing. Maybe nga muli mwembi mu bufumbo it's fine naye you're just dating temuyina abaana. Men change abasajja bakyuka. So advise you is not behaving as if you're married when you're single. Yes. Because bayayi ajja kugamba kwagala naye inanga 8 ng'oli nnyongeza nga nno z'omuwazi awooli ze basindikira bana bali e Uganda ze bawate bu girlfriend wabo nga bambala obuteeteeyi. Yes. Kuzizo nga banyirira gwoli eri mukazi wattu yakaviiriyo mmala mwaka mulamba tukakoze buleera tetukola nviiri. Enviiri zibeerawo ze zange zamala oba 2 years. Ozinaaba mujjukira amazzi gabe gali salty. Ne oba olina enviiri ennungi ng'ezo ezizo kozi nange ezange zaali ng'ezo ne zitandika okutuka. Zino enkola ezivaako n'osigaza nakyo. Tusiibula abantu tuviwa. Banange mwebale tulaba mwebale tufollowinga mu subscribing Media 24 bambi mubaliking mu sharing mugende ku TikTok muba following YouTube channel yaabwe yona mugendeyo. Be focused,
have a vision and a mission. Buli omu asobola. I'm a champion and you're the next woman all-man champion. Amina, thank you so much. You're welcome. Osobola okuddayo ku kyeyo? Ku kyeyo? Enera future is unpredictable. Tosagamba nti sisuubira Katonda yamanyi. Because tomanya, we've seen people babadde ne sente nga bagagga nga balina ama business, so tosagamba bagamba never say never, bagamba kyogera batya? Yeah, because tomanya future is unpredictable. Tomanya. So sinza gamba sisobola kuddayo ka bintu bya Katonda. Katonda yamanyi ki biri mu mikono gye. Biri mu mikono gye. Naye ng'essaawa eno nkyakuuma abaana b'abankuba kyeyo beebale kunsupportinga banjagadde. Because buli ajja n'alaba nti just ndi 1 year and some months ng'alaba abaana be nnina ng'alaba we tuli agamba essubi weeriri, so mbeebaza beebale kuntrustinga n'abaana baabwe. Ate nammwe ne mbeebaza mwebale kunkyalira, mwebale kutwagala naffe kutukkiriza kukukyalira. Mwebale nnyo. Tusaba Media 24/7 ebeere TV ey'amaanyi mu Uganda. Amina, weebale Sarah. Mwebale nnyo kubanga wedda mwekumidde wano ku Media 24/7 ku program Olugendo, nange Anyango Hilda Mbabaali. Nyongera okujjukiza nti Bumu Cultural Performance beebo abazinyi abakola omulimu ogw'ettendo ku mukolo gwo okwanjula, birthday, mukolo gwonna gw'olina, wedding, buli mukolo gwonna bazina amazina ag'enjawulo, cultural performing dances zosobola okubanga onyumirwa n'abagenyi b'okyazizza nabo ne banyumirwa. Sigadde nga nze Anyango Hilda Mbabaali, Mukama takumira mpeera akunkumire. Weeraba. Tuli mmere gye tuli, taata waffe ng'akolera gavumenti. Media 24/7. News in the Mirror.